Kiki Maya, sanze okusanga. Oyagala kise. Njagala kuyingira munda. Okoleyo kyoyagala yani. Nsonga ya mu nnyumba gye njagala. Kale yingira. Maya, nga tunajja kwenda kugana mu kisenge. Obadde omwamba ki? Mbadde nina kyekugamba. Kiki ky'omwamba? Nina njagala twogereko. Maya, mu butuufu lwe nasemba okubeera wano nakuleka mu busungu. Embeera gye nalekawo teyali ntebenkevu. Era we mbadde neŋŋamba nti kankomewo. Naye ate era we ntuuse wano mbadde nsuubira okuba nga okkakkanyeemu. Kubanga nze ebiba biyise naye mba mbadde nsunguwadde. Nze mmala n'embivaako nemba nga mbyerabidde. Mutima ogubeera ewuwo kwe kusalawo nkomewo tukole ki? Dde mutwogere. Kambuuze, wagiridde nze oba wazze ku bintu birala? Kulaba ondimu nnyo. Ekituufu kiri nti gwandeese wano. Sebo nno kankubuulire. Oba nze gwe wagiridde wakoze loosi. Biri byonna bye waŋŋamba ku luli we nabireka wano tewali kye ŋŋenda kukyusaamu. Owulidde? Teri kye nkyusaamu. Maya, lwaki tompaayo ka chansi? Akaaki? Ako kuba ng'ompuliriza n'okuwa ebigambo ebyange n'obika nti obitwala n'otabirikawo we babigambidde. Ekituufu kiri nti Maya akwagala. Maya nkubuulire, ekituufu oli kika ky'omukazi kye mpulira kye njagala. Mu bakazi bonna oli wanjawulo nnyo. Gwe mbeera n'ewaka nga neebase ne nkulowoozaako. Buli we mbeera we ntudde Maya ndowooza ku ggwe. Mba ngeze mu ttawuni okukola, buli ampitako olukyuka we nti ng'ondabe ng'omukazi mba ndaba kifaananyi kyo Maya. Era Maya, mbadde nkusaba ompeeyo ka chance nkutwaleko out. Nyina kye nkutegekedde ne kyogenda okulaba nga kyanjawulo nnyo mu bulamu bwo. Bayinza n'okuwulirawo nga tewali eri akikulazeeko. Nkuwamu akafaananyi nga nkututteko out, nga nkulinamu 5, ng'ebigambo byonna bye nkugamba nga mu butuufu obiyingiza, nga tokyabireka nga wongambye nti wabireka wano. Nga buli kye nkugamba owulira ddala ekiviira ddala mu musajja gw'owulira okubeera naye. Nze ndaba nti ndi musajja ow'ebirooto byo. Kiringa woolaba abasoma ne bayingira yunivasite ne bagenda ne Bulaaya banoonya kubeera bulungi. Naye ng'ate nze gw'oli naye buli kimu kirina nkikuleetedde nga kikyo oba okyanoonya kitegeeza oba omumaze. Mulamu, ono kirabika mugenyiwo. Tusanze okulaba ssebo. Mule, nkulekedde. Wamma kale muula. Obadde weetaagaani? Kuba Faiso ali taliyo. Mbadde neetaaga ggwe. Weetaaga nze? Mbadde nze kulaba ggwe. Mukulu tomanyiira. Kuba siri saizo azo siri siteekezo. Mubomanyira nzijaamu. Ndowooza ompulidde bulungi. Aliya
olw'ensonyiwa okusooka okunyumyamu ne Maya. Just tubadde tusaagasaagamu naye nga ekituufu kiri nti njigiridde ggwe. Sijja kulimba olunaku luli nasigala nga nina ekimmanja ku mutima gwange gy'oli. Ensonga lwaki we mbaddeeyo ne ŋŋamba kampuweeyo olubu lw'ebigere bwe nga ndi sure nti ngenda kukwasaganya nga mukama wange taliyo Faisal. Naye kati kano kafuuse kamanyiiro kuba mbiga byonna byogera temuliimu magezi. Olaba n'omwana omuto Maya akizudde nti byogera byonna tebirina makulu. Odde ku nze omanyiire. Sharif, fuluma ennyumba yange ogende. Oba si kyo kankubire Faizo mugambe nti oli wano. Kyemba nkola sebo. Nedda tomukubira. Kamukubire. Kubanga wano wuwe twali kintu kiyinza kubeera wano waka we n'atamanyi. Buli muntu ajja wanene okukyala oba nimba nina okumugamba. Aliya, ngenda kusaba ensonga zino tuzikwate mu kiya kintu kikulu. Tuzikwate ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Kati mukama wange awulira atya ng'omugamba ebintu bino? Kubanga zino ensonga ntono nnyo, nze naawe nga tukwataganye tuba tusobola okuzimala. Tezitaaga ate kunipootinga wa bosi wange. Nze ndo n'omwami wange tewali kyensobola mukweka. Naye waliwo obusonga bw'olaba nti osobola obumala ng'omukyala. Ye n'omutegeeza mpozi ennimi zisusse. Naye ensonga yini gy'oleese ensonga nnene. Era omwami wange mba nsobola okukimugambako kubanga tewali kitugatta. Oli mukamaawo. Tewali kitugatta naye kati zino ensonga ate za mutima, omutima gwo gwe gummanja nga nze. Ogwo kugira gukubanja nze ogwange gwatereera. Aliya. Sharifu ngenda kuyamba ekintu ekyo kimu. Sigenda kumugamba. Wabula fuluma ennyumba yange ogende. Fuluma ennyumba yange ogende. Kyogamba ngoba. Sharif, get out of my house. Ali. Ogenda ngeze ne Aliya sikutegedde. Get out of my house. Ngeze era munazi wano wa bosi wange. Ongamba ki? Sweetheart. Mulamuka Uthara. Yangambye alina mukwano gwe. Ndayagala tumufunire omulimu. Amaze ebbanga nga takola, nga talina waakola. Kati nayogedde naye ne mugamba. Nja kusooka kwogera naawe kuba already yasoma busomesa. Yasoma busomesa. Kati ne mugamba abasomesa bajjula. Naye tusobola okumuwa oba helper. Okay. Naye ne musaba nsoke njogereko naawe omwagalwa wange obire ng'okitegeerako. Okay, kakati si kibi naye kisinziira omukozi abadde yeetaagisa oba abadde teyeetaagisa gwe kulula olaba otya. Wadde neebuuzaako naye naawe olina okupima n'olaba nti omukozi tumwetaaga oba tetumwetaaga oba okikoze lwakuba mulamu wo. Nebinadde nkikoze lwa mulamu wange lwa nsonga abasomesa nga bwomanyi nti baali bajjula. Kati ne muwa oba helper yambeko mba n'abaana. Ku lwa mulamu wange. Okay. Si kibi. Kale ojja mugamba tewali buzibu agyakole. Agyakole? Thank you so much. Kale. Kati kiri eri kati ebisigadde bikulekedde ebisigadde bikwasaganye nga bw'olabye. Nja bikwasaganye. Kale baby. Waliwo ekirala? Tewali kirala. Oli okay? Ndi very okay. Tewali kibanja? Ndi fine. Kale. Sharif. Kati okusinziira byonna bye tubadde twogerako ebbanga lyonna. Nakoze okusalawo okusemberayo ddala
ogenda sigaza uptown gyogenda okuddukanya nga era bwe nkutunuulira n'eriisa ejjogi naye wano n'entoozi zino kituufu kyo kiri nti nzitadde nzikuggyeemu nafunye bano abasolooza amayumba waliwo kampani be nagakwasizza abagenda okunsolooleza nga sente ezo. N'ekirala ennyumba eno gye nali nakuwa obeeremu kasita ekirungi tolina mukyala kirungi tobadde obeera bwomu ng'ate ennyumba nnene kati ngenda kusaba tugenda kufunako olumu wano kwa Uptown tugirizavingi ng'eyo yo mwosula oba ntegerekese otegerekese naye sirina tukutegeera bulungi ekyentegeeza nti eno ennyumba gy'osulamu ogenda kugisengukamu ngifuniremu omuntu era atuwa ssente mukama wange obenga oginjigyeko nayo engenda gikuggyako ngenda esule ku loogi ku guest house ekyengera teri ajja kukitegeera guli mulimu era omuntu bwakulaba alowooza oli alowooza wasuze ku mulimu alowooza kuba ogenda kuboddukanya bulungi emirimu egyo kati mukama wange mbadde nsaba mbeemu kyenkusaba munankato tewali buzibu olabye otya apartment ezo kale wozitwala n'ozinjijako naye nondekera eyange eno nesigalawo kongaze mpola mpola gye wali wampa ng'egyenyi gikyali mirimu gyo kale ngisigalemukko. Sharifu wangi mukama wange okusaba si kubi taata naye nange ntunuulidde nga ndi ku sayidi ey'ebyenfuna ennyumba ya sente nnyingi kituufu singa obadde oyina nti oba oli mufumbo nalibadde ngamba omusajja kankole ki kamuleke naye omuntu omu wali tusobola okulizavingawo olumu ezo sente ne zikola ekintu ekirala so ngenda kusaba ennyumba yo ngikuggyeeko era tumaleyo omwezi guno bwe guggwako tugenda gifuniramu omuntu omulala kale mukama wange era abantu nasindiseeyo dde abagenda okulambula balabe emizigo giri emeka giri mu mbeera ki bagenda ziteeka ku ssente emmeka kale taata naye mukama wange mbadde njagala kusaba wonna wekiri nti nkoze ensobi badde nsaba nsonyiwa sikiinaako buzibu kubanga omuntu alaba ensobi ye bw'otamusonyiwa oba okoze ensobi omutonde olaba Sharifu mukama wange mu bulamu yese abantu tutambulira mu kuyiga yese mu mbeera gye tutambulamu ne bannaffe bigambo bye tubuulira mu bannaffe n'enkola y'emirimu bye bikuwa obuvumu obweyongerayo mu maaso naye kino kikuwe ekyokuyiga Sharifu nti ebbanga lyonna lye tukolaganye amanyanga g'okoze nze gabadde mangi ozanyire mu ssente naye nalibadde ngamba nti kwate kuba ogende naye bwenguta ogende kusuuliraani ate nga omuntu gwe ngenda okuzzaawo oluusi omulala simumanyi simanyi mbeera ze simanyi waabeera simanyi waabwe naye gwe nkumanyi okuva ewa maama wo paka ku mirimu kati kitegeeza nyina kutereeza gwe ofuuka omuntu era bw'oli gwe ndiraba nga enkola y'emirimu ekyuse nja kulinyisa okomewo mirimu oba nkuteeke mu kirala kansuubire kansigazeemuko okusuubya ebyo abweriri beera mugumu saa mukama akkirize amiina kale ndowooza nja kujjayo ku Uptown ndabe bwe tugenda okusetinga bupya oba ntegerekese kale kale naye sitaati wangi oyo Sharifu aminanga kiwana Sharifu mukozi waffe tetuganye naye oyitiriza nnyo ekisa n'osukka ate kitya yatukolera emirimu era omukozi oba olina omuyisanga buyisa oba oluganda lwo kubanga aba akukolera ssente atwala ebintu tetuganye naye Faisal Sharifu oyo ye muntu abeera n'emivuyo emingi buli kimu ne kiba kya mivuyo akola kino akola kiri toddanga kawo n'omunenya
tobangako kituna kimu kyomugambako nti kikino n'obitereeza n'okola otya buli kimu ateeka mikono gye n'akola kino n'omuwa kino n'akola kino n'omukola bwekiti lwaki omukwatibwa nnyo ekisa anti kati olaba Aliya kituufu oyinza okuba omutuufu nti muginya naye omuntu aba yeetaaga okuwa second chance buli wokola ensobi kiba kyetaaga omuntu n'omutunuulira n'omuteekako eriiso ejjogi kati era nange sikumuginya kuba olwedde eno reeto nazimugjeemu nemutwala asula eri mu uptown nemuwako luumu kuba eno enju eno tuleetera ssente okitegeera kati era nange awo mutaddeko akazito mu bufunze naye kati okiraba nti omuginya omuntu oli wali omuwadde ennyumba gye wamugje n'omutwala mu uptown on top of that era omuwadde waaba yeebaka omusasula omuwa buli kimu kati olowoozayo oba okiraba otya tasobola kukwata ssente n'afuna wapangisa ruumu gy'omutaddemu ey'oku uptown eba ereeta ssente olowooza olunaku oba ofiirwa ssente meka nga ye yagikozesa naye oli mutuufu naye mu kaseera kano yannyonnyoddemu nga tali bulungi kansooke muweeyo akakisaako yeetereeze ekyo nakyo ndekiraba nene kyabebe bado kimanyi nti tava wano all the time ajja anoonya emmotoka agitutte agenze nayo tugyetaaga ogikozesa teriiwo kwegamba buli kimu wamuwa obuvunaanyizibwa buli kimu abeere ng'akikozesa nga bw'ayagala Aliya oli mukyala mugezi nnyo naye nange ebyo byonna byoyogera mbiraba kubanga olumu nange agenda nankyalenjinga nga bw'oyogedde for example nga ekyemmotoka ekyalumu kyoyogedde kituufu ebe etuttira ssente kuba ssente zeyinza okukola mu lunaku ziba nnyingi nemuwaddeyo chance yeetereeze ng'omuntu nja kulaba ekiddako kati omuwe chance naye olijjukira ebigambo bye nkugambye era mbijjukiranga kwebale kuba mukyala mugezi omanyi obeera n'omukyala omugezi nga ggwe osobola okwezimba kubanga yaba akuzimba Maya oli sitade? Ndi fine. Kiki ng'olinga atateredde? Nze ali nkwewuunya baaba. Sharifu wamumanyira. Sharifu omuyita otya? Sharifu mukozi wange. Bulijjo mukozi we? Akolera ki? Sharifu oyo ankwasaganyiriza ebintu bingi. Ekisooka waliwo guest house eriyo kyengera uptown ye manager waayo ate namukwasa n'entozi zange era gy'asula kati era yankunganyiza akasente ye manager mubufunze mukozi wange emizigo gy'ogamba nandiba ngimanyi obeera ogambye gy'asulako kwegamba eri gy'apangisa gye wamu okolera kwasula